لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المحمود هو الله والمشكور هو الله لا إله إلا هو عليه توكلنا هو رب العرش العظيم. Yiga okusoma Qur'an Karim otandikira ddala yassarna al-Qur'an wano ne Madam Kirabo inshallah biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Muganda wange ampuliriza omulungi, tugenda tandikira ddala na yassarna al-Qur'an okuva ddala gyetandikira nga Qur'an Karim ekitiibwa okubeera ng'ogiyiga. Kyandibadde kirungi otandike ne yassarna kubanga okiwulira nti yassarna al-Qur'an y'entandikwa y'okusoma Qur'an. Bantu bangi batya, nagamba bandaba batya nga nsoma yassarna. No, si kituufu wadde n'akamu kubanga tetubikola ku lw'abaddu kutusiima wabula tubikola ku lwa Allah kutusiima. Muganda wange beera ng'osoma Qur'an, totya kusoma yassarna kubanga 50% ku mateeka ga Qur'an gali mu yassarna. Onootegeera otya amateeka ago nga toyise mu Qur'an, nga toyise mu yassarna al-Qur'an. So muganda wange ampuliriza, ngenda kusaba toyita ku vidiyo eno, beera nga tambula nange inshallah ta'ala. Tutandikire ddala negyetandikira biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tugenda tutandika n'obubonero bwaffe buno obutandika. Obubonero buno bwa miteeko esatu butonyeze, bulina amannya gaabwo agagwawula ku bulala, ng'obutonyeze buno bwawula ennyukuta zaffe, harufu zaffe, okujawula okutegeera nti eno harufu yanjawulo ku eno harufu. Ogenda kubeera nga okola ki? Otegeerera ku buno obutonyeze. Kati obutonyeze buno bulina amannya, bwe kaba akamu tukayita noqta, bwe buba obubiri tubuyita noqatin, bwe buba obusatu tubuyita noqatin. Tegeera muganda wange, kaba akamu tukayita noqta, bwe buba obubiri noqti, bwe buba obusatu noqatin. Tegedde muganda wange obubonero buno eno butuula waggulu wa layini ne wansi wa layini. For example, let's say eno ye leeta yaffe, ye harufu yaffe, akatonyeze katuula waggulu ne kagiwa erinnya, katuula wansi era kagiwa erinnya. Tugenda kubeera nga mu darusi yaffe esookera ddala tubulaba mu nnyukuta biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, nga darusi yaffe esoose bisimillah yeeno wano. Tugenda kubeera nga tulaba nga tutandikira ddala okusooka otegeera ensomamu gye tusomamu harufu zino. Ekisooka tulina ensoma za miteeko esatu, subhanallah, emiteeko ena. Omuteeko ogusookera ddala tegukkirizibwa kusoma, tegulina njigirize, si mutuufu. Emiteeko esatu girina obuyigirize era mituufu okugisomeramu, naye ku miteeko egyo esatu kuliko ogusinga obutuufu era nga gwenanikubiriza okubeera nga ogenda nagwo inshallah tabaraka wa ta'ala. Ng'omuteeko ogusooka gwe guno, ensoma gy'owulira gye tusoma alifu, be, te, se, eyo ensoma si ntuufu, teriiko buyigirize, sikukubiriza gisomeramu. Ne wabaawo ensoma endala ey'emiteeko esatu, kuliko ensoma ey'okusoma alifu, ba, u, ta, u, tha, oyo ensoma ntuufu, nsimbi gisomeramu. Ne wabaawo ensoma ey'okusoma mu tanwini, mu nsoma ya tajwidi, ey'okusoma nti alif, ba, on, ta, on, tha, on, ensoma gyeri. Ne wabaayo n'ensoma endala ey'okusoma nti alif, ba, ta, tha, jim, bwe batyo, ha. Ensoma eyo yesinga obutuufu era gye nandikukubiriza okubeera nga osomeramu olw'ensonga nti gye tusomeramu Qur'an Karim ey'ekitiibwa. For example, wetugenda mu sura yaffe ennungi, bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, Tasin mim. Tetujja gamba Tasin mim, no, tujja gamba Tasin mim, olw'ensonga nti ensoma eya Qur'an Karim ekitiibwa. Bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, hamim. Tetujja gamba
haumi no tujja soma mu nsoma yaayo kati ensoma eyo gye ngenda okukubiriza okubeera nga otambula nayo mu nsoma ya mu musomo gwaffe guno mulungi biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Nga tutandikira ddala ku nnyukuta esooka. Ekisooka tulina ennyukuta zino njagala tugende nga tugezaako okuyiga ku bufulumiro bwazo. Bwo wezifulumira kikuyambeko okubeera ng'otereeza ensoma yaazo. Ekisooka ebifo bye zifulumiramu ennyukuta zino biri 5. Ebifo mwe zifulumira ziri ebifo 5. Ekisooka tulina ekifo kye bayita emimwa. Tulina ennyukuta ezifulumira ku mimwa. Ne tubeerako ekifo ekiyitibwa ku lulimi. Waliwo ennyukuta ze tulina nga ziyitira ku lulimi. Ne wabaawo ekifo kye tuyita omumiro. Waliwo ennyukuta ezifulumira mu mumiro. Ne tubaawo n'ennyukuta ezifulumira munda mu kamwa. Omwo, that space between the mouth. Mulimu ennyukuta za njawulo eziyitiramu. Ne wabaawo ennyukuta eziyitira mu nnyindo. Byebyo ebifo 5 ebirimu obufulumiro bw'ennyukuta zino ezisinga. Era tugenda nga tukonako mpola mpola. Allah kyanaaba atusobozesezza nakyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Kati tutandike n'ennyukuta yaffe eya alif. Alif tugenda kubeera nga tuyigako ennyukuta 5 zokka ezikadde biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Tujja kubeera nga tuyongerayo nazo mu ddarusi eneddako insha Allah. Esookera ddala alif. Alif. Nga wowulira alif obeera ng'eyekkaanya alif. Beera ng'eyekkaanya alif. Ba. Ba eno gy'olaba efulumira ano ku mimwa. Ku mimwa ebiri gino wano eno mu maaso wano eno ddala ddala wegitandikira. Ba. Ta. Ta eno efulumira ta efulumira ku kye bayita omugongo gw'olulimi. Omugongo gw'olulimi naye nga tweyambisizzaako amannyo g'omu maaso gano. Ta. Netuddaku Sa efulumira ku mugongo gw'olulimi nga kweyambiddwako emitwe gy'amannyo gano ag'omu maaso. Emitwe gy'amannyo. Sa. Jim efulumira mu makkati g'olulimi. Ku makkati g'olulimi. Jim kati tugenda kubeera nga tusomamu ffenna insha Allah wa ta'ala. Alif. Ba. Alif. Ba. Alif. Ba. Ta. Alif. Ta. Ba. Ta. Sa. Ba. Ta. Alif. Sa. Ba. Ta. Alif. Sa. Jim. Alif. Jim. Sa. Jim. Sa. Jim. Ba. Jim. Tugenda kubeera nga tukomaawo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Muganda wange tuweerabira okubeera nga osubscribinga so that tomisinga ku musomo oguddako biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Beera nga okoona akadde ako k'olengeraawo n'okubeera nga teweerabira kulayikinga munaye vidiyo zange zino n'okukomentinga so that you cannot miss out the next videos insha Allah wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.